Okay. Ku celebrity track bami nsanze buno obwana bubadde bukutte obutungulu mujje. You come. It's okay, you can pass. Wow. Spice. Obwana buno bwagala kubuuza kumuyiteewo. Itawo nyabo. Wamma buuza ku Spice. Mubuuze kyonna ky'oyagala. Spice njagala kuzinira ggwe. Mubuuze obuuza ki Spice? Oyagala kuzinira Spice? Mu video? Spice omwana ayagala kuzinira mu video. Bana manyi tukoze jaamu wane tusooke tupakinge wali wabbali. Kale mujje. Mulindeeko. Polampola bannaye tuli mu kkubo we tukoze jaamu naye ng'ate ekitukoza jaamu be baana bano abato abaagala ennyo Spice Diana and of course siyinza bbamu opportunity yakulaba Spice waabwe wano wennyini we bagenda okuba nga balabira Spice waabwe wamasi ekyo mujje wano obutungulu bwo buliwa muwa obutungulu bwe omwana muwa obutungulu bwe kwata obutungulu bwo mujje wano okay ku celebrity track kwoli and of course these kids are so happy and mwagala kulaba ku Spice ekyo Iye. kiki oyagala ogamba Spice Spice njagala mugamba so okunkiriza ne muzinya mu video ye. Okay, kale mujje. Spice gulawo ko ku luggi abaana basobole okuba nga bafuna access eri Spice Diana. Mujje. Bambi abaana badde batunda butungulu bwabwe azingawo badde obalaba ne bambi bwe balabye Spice Diana ne bayimirira ne bagira emmotoka eyimirire balabe Spice. Wow, what a moment. Laba kano ka baby wamuli otya? Bulungi. Bakuyitani amannya? Kyewunyisa Rona. Kyewunyisa Rona. Ono omukyala yaani ono gw'olaba wano? Spice Diana. Wangi? Spice Diana. Spice Diana yayimba luyimba ki? Omukongo omukyeki gwankutte ne gunkutte omutima alayi. Alayi omutima osutsa kagaali. Wow. Kunati, I love the way he do. Aha onyangambye okunzirya mukatyansi. Leta bakwateko kaveera ko butungulu. Oyagala kuzina na Spice. Oyagala mu video ya Spice? Ngozina? Kati tuziniremu. Nino musheshe. Sikyali single. Balambala nshasula ntwale. Ebyanjaba is so simple. Bera muganda. Sikyali single. Balambala. Kiki osinga okwagala ku Spice? Spice ayimba bulungi. Yali akwadde kuhaaga? Kati genda akwekuhaaga. Genda Spice akwekuhaaga. Ennene. Owulira otya? Olya bulungi. Kabebi, wama Spice akusituleko sekyo. Kwata wano Spice asituleko kabebi. Mubutunda mmeka obutungulu? Buli kamu ka 5. Kano 5. Ne kano 5. Buli bumeka nange nguleko. Buno 2. 3. 4. 5 ziba mmeka? 15. Ogaye buli bumeka? Omuguziza 5. Bitanta. 5 buli 5. 2. Ate buno bwani? Nabuno wabita buno wameka 2 zino 13. Ezo 5. Katulabe naawe obubwo. Ate obwo buliwa? Okay. Buno buli bumeka? Andabe kamu. 2. Buno wameka meka? 5. Kati ezo? Kakaga 5. Kyekyo? Kyekyo. Kampono. Balance mutereke. Kati soko gamba bambi gamba Spice ekintu kyonna kye wali oyagadde omugamba ku mutima.
ayimba bulungi obuyimba bwe bulungi ne vidiyo ze zinungi ne vidiyo ze nnungi ya kale bongeremu kasukaali ya kale genda Spice akulereko kabambi kalereko anayo kalaba owulira bulungi nga Spice akuleze oba nkutwale mami anakkiriza ajagaana okay mundabire mami kale nawe jangu Spice nayo Spice akubuze kamanya bakuyitani nasazanisha nasazanisha ine ensonyi otya abantu okay kati gwe kiki osinga okwagala ku Spice ayimba bulungi akola vidiyo ze nnungi ayambala bulungi kulimba kyolwa Spice olisinga okunyumira musheshe muyimbire mu Spice bannanga awulira omusheshe bw'omumanyi omukwano gw'omusheshe gwankutte ne gunkutula omutima laali ate omanyi nzi kagaali omutima sootanga kagaali esa kale naye jangu oyo Spice haga waku Spice haga sanyusa obbalaba mwenna Anisha Anisha onani Kemi gisha ewe oli musheshe ate ono Joram mujja mbuze ku Spice temutya mujje jangu wamma jangu bambi kale jangu omwami wuno naye azze bambi omwana atunda toothpicks atunda obwomumatu bambi naye azze asobole okuba nga abuuza ku Spice ogamba otya bakuyitani amannya Katumba Morris nkumba Katumba Morris Spice dano omanyi omulaba ku TV ngayimba luyimba kyolwa Spice lwosinga okwagala Spice Dana winners ani nono lwayi 32 lwayimba ne Wizo kale jangu obuze ku Spice n'obusenya n'obuti bw'amannyo ne steel wire ekirooto kyo kiri kibuulira ku Spice ekirooto kyo njagala kubeera muyimbi muyimbi kigo weegomba Bobby Wine ne Spice ne Chameleone kati kano kammeka kana akamu bwe kati kabitaano kyegeza tusobola okugulako obuntu tumuguleko nga buna buno busatu buno buna bwa bitaano naye katukuwagireko kale Spice mugambe kyonna kyewandiyagadde omugamba obale kuyimba mutunuulire mu maaso obale kuyimba tusimanya nebyokola oyimba bulungi kikyo kale ng'osmilinga okyalina kyoyagala Spice agambe ng'osmilinga mugambe nga tannagenda nange nyina muganda wange bamuyita Jane naye ayagala zina oyina muganda oba muyitaani Jane ayagala ozina oyina muganda oba muyita Jane ayagala ozina Spice ayogereddeyo muganda we ataliiwo akwataliiwo nono nange njagala omuzinira nawe oyagala omuzinira bujja kwogera kale mumanyiyo wa Spice temumanyiyo mujja kukwataga naye nze nja balagayo tubeera gangu ku Jacobo mama akola mulimu ki mama atunda bintu kati munammwe mukeera ku makya ne mutambuza ebintu kati muddayo saameke waka saa 8 7 eyo kitegeeza kati mugenda kuddayo musoma oli mu class P5 osomerawa okuva Side Academy mu Kikajjo ate gwe osomerawa era kuva Side Academy nawe osomerawa Lord is my shepherd Lord is my shepherd jangu wano bakulabe ng'oyogera osomerawa Lord is my shepherd Lord is my shepherd oli mu class ki P1 kale mwebale nnyo mwebalire ddala kale kale
wama yeyo love spice gyalina n'abaana abaana olaba buli mwana muto womanyira nti wakikuba ng'omuyimbi kuba nti n'abaana bato basigala era buli omu agamba spice bannanga abazadde basombola abaana omwana omu ku omu bambi ne bebi omulala wuuno naye ayagala spice. Ogamba otya? Oli bulungi? Karantini ogimanyi? Ebeerawa? Naye kale celebrity track tukyalina Spice Diana naye nga of course tubadde ambush n'abaana batwambushinze wano ne tugamba nti kale Divorce omwana omulabye omwana ayagala Spice Diana. Wow. Kale genda fuye adduse emisinde kale celebrity track tova utyane Spice Diana. Okay, ojja tusonyiwamukko abamuyinza okugamba tutera obalawa ne videos ennungi celebrity track leero video ya mwenge enyenyanyenya enguudo ze Uganda munnanga ozimanyi naye nga ndi wamu ne Spice Diana and of course mulabye tumaze okuwa abaana tumaze okuwagirana ku baana obwana bwambi butuzeemu awo bambi nabo tubusanyusizaamu mu karantini ono okuba nti nabo busobola okufuna ekyokulya tuguze ebintu byabwe ne tusobola okuba nga ate nabo tubasanyusa mu ngeri eyo. Otherwise kati ngayo mulaba gye tugenda mu maaso eyo nga Divorce bwabalaze bwali mu balaga awo ku screen awo tugende nokulaba nti ate ani ayambaza Spice bulijjo tubyebuuza ebintu ebyo ekikumba kya Spice ani akimwambaza driver tomutubuuza nnyo kuba ono mukugu twamuje India ayomu kuba kube twasuddewoko anyway Spice Diana soko otubuuzeeko. Mbabuzaako mwenna abatulaba ngudde mu lunaku lwange kati mulaba erubeera ali Spice tekatulugwemu ne bafulamu Spice olunaku lumu olabye negwe abaana bakuyiikidde abaana bato okimanyi owulira otya nga muli abaana abato bakwagala manange abo bamalayika ba Katonda nze omuntu omukulu niba batanjagadde nesanga omwana omutaawo nandagala I feel like wow kuraki emitima gyabwe giri real omwana exactly omwana omuto akwagala bakwagala ali real naye omuntu omukulu asobanga yebuzabuza akwagala takwagala tasalawo omwana omuto bwakwagala aba akwagala they mean it tewali love esinga eyo kyobola banze mbagala nnyonnyo. Okay. Owulidde otya abaana babadde n'obutungulu omuntu akuttemu n'obutungulu ono naakutte n'obutungulu kikuwadde kifaananyi ki Spice era nga mu kino abaana abato emyaka egyo n'abazadde kigambo kyoyinza obba ku moment gye tulabyeko awo kyetulabye bambi si kirungi naye bwebanga yembeera sinza wagira mwana muto child labor eyo kati owulire gye bava gangu omwana atambudde kuva gangu paka awo ku mafuta ku Salama Road we tubadde omulabye akagere kwegamba ennaku osobola okukwata naye munnaffe twali tubibaddemu naffe twatambuzaako obunyama nga tuli bato olw'embeera okitega n'ebintu ebyo si kirungi naye ludda kirungi nti omwana kimutegeka mu maaso okugumira buli mbeera n'okubeera omukozi kubanga okukola tekulina nnyo myaka munadamu Africa yaffe but it's not good olaba omwana wa myaka ndowooza nga 5 oba 6 naye ng'atambuza obutungulu so bambi owulira ng'oli so touched naawe ng'omukyala oba omuwala omuvubuka aplanning okuzaala kikuwa muli ekifaananyi n'ogamba wallahi omuntu yeetaaga otegekera omwana we exactly si kurushinga nti bagamba zaala bye byantinze siyinza ggwa mu kuzaala nzaala ennaku zino abasajja tebakyalina buvunaanyizibwa omwana omuzaala nobanga gwe wezaalidde ng'olina kufa naye so kintu ekyo kituwa ekyokulabirako nti tutegekere abaana baffe nti ozaale omwana naye nga tobelayinze ku musajja nti oba taliiwo nabantya so waba taliiwo era osobola okulabirira omwana wo teri muzadde ayagaliza mwana we kubeera ng'akola ku myaka emito myaka 7 omwana ali mu kukola no teri akyagala naye olw'embeera ekitegeeza nti Spice toli wakuzaala kati era eba si yakulabako kati well it's not about kati wenaaba mpulira ndi ready kubanga ndi nkula nzira mu maaso ate obulamu kyekikulu ate ndaba ne laavu y'abaana nkulabye nga laavu y'abaana Spice ogirina naddala abaana abawala olina engeri gy'obwedda gy'okwatamu akaana akawala n'owulira muli eri nga ne ŋŋamba eno love well yeah of course I love kids nga nze
ate bambi buli wendaba omwana omuto ng'ali mu mbeera naddala bwetyo mpulira ndi touched kuba nali mbaddeyo and it wasn't easy for me so I can just imagine life gyalimu so that's why ngezaako we bamusanze ne mbuwa love because love kye kintu mu kyayinza okufuna nekinowulira nti kati golayo smiles zaabwe I don't know kati baddayo bali kunyumya ku ki because somebody has given them love. Ebimu kwebyo bye nalirowoozeza bye ngenda okwogerako ne manager Roger era bwe tunatwogera ne manager Roger nja mubuuza ekintu kimu lwaki tetukolayo kosho y'abaana kati abaana ngaabo ba vulnerable baba abaana golaba nti bambi ono omwana n'ekyettaano alaba nga kingi 2,000 alaba nga nyingi ne tubakolerayo kasho ne tubagamba mujje mulabe spice wa muyingirire bwereere buli omu alabe spice amwecce. What do you think about it? It's a good idea, but problem is abaana abo baba osonteke shono giteka somewhere and tubalina means bayinza tuukayo maybe reaching out to those people mu before babeera mu kati oyo omwana badda omulabi house tubadde tunywa amafuta ne bajja ne bayimirira wabbali nga like they feel excited okukulaba ekyo kyokka kimala so that's why wonna wembandi nendaba omwana nga agezaako oba nkugambe ntya nalaga nti andabe ayagala okufuna more of me mwewa okitegedde because that's the least I can do ne bwogamba nti okola bwekivulu abamu baana they are street kids tasobola finding a ways of coming to the show okitegeera abamu bazadde babeera mu bazadde musajja sawa mukkiriza kuvaayo so when you find them somewhere wonna woba omusanze love gy'omuweeyo it's enough to me nze bwe ndowooza. Bwe kijja ku kirooto ky'abana abaana abagambye bambi njagala okuzinako mu video ya Spice bambi kale naazina naye ng'olaba amazina gaazina yalowooza gafiitinga mu ekyo oluusi ky'oba oyagala endowooza ye kati tomumaleemu maanyi mugamba nti ate kijja soboka that's kumalamu maanyi but the way you've handled it n'engeri gy'okikuttemu kiwa ekifaananyi ekirungi eri omuzadde we n'omwana. Yeah, si kyangu kuba kati nejjo waliwo n'abazze ku gate yange ne bakonkona there were 3 kids nga bava bangambi baviiridde wa samo yafa naye nga batambuze bigere okujjawo era nga issue yemu twagala kuzinira nze ndi dansa era ne bunziniramu awo ne tunyumyamu okitegeera nti olumu okulota si kibi it's very good ate we bamitinga abantu bano abirooto byabwe gye biri noyogerako nabo ate kibazzamu amaanyi niyo batabadde mu video bane batakuzinidde kwanze normally I don't use dancers on stage mpozi mu videos ezimu nti ate osobola obutabafuna benyininyini abo naye nofunayo abaana abalala kasabalaba bato bannaabwe mu video kyovola nti omwana asobola okuŋŋamba nti no njagala kuzina because alabyeko bu video nga ninamu obwana oba show zange ez'abaana nga alabyemu abaana so kizaamu amaanyi basically ayinza obutakuzinira but when I get these kids I talk to them nembalaga nti yes tujja kukola kino and ne tukikola there and then tuwali feeling esingeyo so olaba kati bwe tubadde nga muyimbiramu nanziniramu that feeling I can just imagine nange kennyini kimpa essanyu so kati olwo omwana omuto naye aba awulira essanyu that's enough. Celebrity track.